Abakiise mu kikolwa ng'olukulu bakubaganya empawa ku nsonga z'okkebera endagabutonde ez'abaana ekintu ekikutte wansi ne waggulu ensangi zino wano mu nnyaffe Uganda. Abamu ku babaka balaze nga bwe watali bwetaavu kukebera ndagabutonde ez'abaana bano, wabula bo abakiise abasajja badde bawagira enkola eno okutwalibwa mu maaso kumanya bazadde b'abaana. We want to save the mental health of our children and of the men who are now committing suicide. It's not adding value to the economy. Right, Honorable Speaker, I propose that the Ministry of Health comes up with that, adds this DNA test to the restricted list. We acknowledge it has to be done, but it has to be done with guidance, not just with the reason to break up. There are people now in Uganda who are faking the results in order to put a case to malign the women, to spoil their names, and to reject the children that they are supposed to care for. Men, fathers, the boy child, that you should know that you are not even sure whether you belong to that very clan where you are now. So, Right Honorable Speaker, remember we held a conference in this country. Omumyuka omukuuza w'ekikolwa ng'olukulu Thomas Tayebwa asabye gavumenti eveeyo n'ennambika entongole ekwata ku kukebera abaana endagabutonde. But we have councillors in Parliament. If you have in such a challenge, such a problem, please. But why I talked about this issue, right, Honourable Prime Minister and Honourable colleagues, is because I think we need to guide the nation. Right, Honourable Prime Minister, you need to come out, you guide the nation. Because what is going on, innocent children are falling victims. You don't know what your parents were doing, you don't know whatever happened. All of a sudden, you see someone saying, stop using my name. Someone is saying, bring back your national ID. It bears my name, so I want to go and change it. And ensonga y'okkebeza abaana endagabutonde ekutte wansi ne waggulu ensangi zino nga n'ekitongole kya poliisi kyavuddeyo ne kirabula ku makekkerizo ag'enjawulo agaliwo awamu n'ebivaayo. Si kye kyokka wabula era kyalabudde ne ku bazadde abassa abaana mu butambi nga beetondera era n'obakuutira okukkiriza abazadde abapya be baba bawadde. Kino nno kiwaliriza minisitule ey'ebyobulamu okwevumba akafubo okubaako kye bakola. Kino kibootoddwa minisita ow'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Chris Balyomunsi. Commissioner for Laboratories, the Allied Health Professional Council, and the Uganda Medical and Dental Practitioners Council held a meeting with the various laboratory owners and managers, and an assessment is being carried out to check are these laboratories accredited, are the clinics accredited, because it could be possible that people are running to clinics and labs which are not accredited by the Ministry of Health and could be giving even false results. So the Ministry of Health promised that within 2 weeks you will come to Parliament. Balyomunsi ng'omusawo alina amagezi g'awadde abo abakebera endagabutonde z'abaana baabwe. Clinics oba laboratories ng'tezikirirwe gavumenti ate nezisalamu okukola test muzifera abantu baffe. Tuwabula n'abantu ti bw'oba ogenze okukebeza omwana oba omuntu yenna mu kiriniki results ne zivaamu ngu tezikusanyusa, lwaki togenda mu laboratory endala n'okebera n'okakasa nti ebivudde mu kiriniki eno bifaanagana n'ebivudde mu kiriniki endala. Tayebwa alagidde Ssaabaminisita okujja n'ekiwandiiko ekikwata ku kikolwa kino ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja. I was chatting with Honourable Palamenti. There is a campaign which had been going on called Fear Women. It came as a document, then it started going Fear Women. Now, some information we got, there are some groups with this law who brought it up and all that, but all these things are speculation. So we hope the Prime Minister will be able to do a thorough job and agree our best. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.